ensonga ya Hajjati ono okubanga byazatwala nga si bibye bantu bajesunze baleje nakoma ne baagala nnyo n'okumanya asatu kiki ekivuddeko ennaku z'omwezi asatu kyakigenda okuvaayo yalya okitegedde kubanga byonna tubyogera Suzan yatwala ebyapa yakola ki naye ennaku z'omwezi asatu kuliko ekibuzo ky'oleese yabaloga n'abawunza babba byonna tubyogedde naye nga bano abaloge abe bawunga ne bagaba ebyapa nga tebategedde bano abaloge abawunga ne bazimba ku ttaka lye nga tebamanyi nti ettaka si lyabwe nga tubatadde ebbali asatu tulinze kumanya yalya teyalya naye bannanga Hajjati n'amala munno nga teyalya Hajjati ogenda kutukolera eggulire bebbi Hajjati yavuddeyo era wiiki eno nga Hajjati tanaba kuvaayo n'agamba nti wabe waavaayo agambe nti yatwala ekintu kye oba alita obujulizi bwonna omwami n'abuukayo wajja okuzigira naye yabuuseeyo omwami yavuddeyo n'agamba nze ebyange Hajjati wagenda nabyo naye olw'okuba nti bagamba ensonga z'abaga ntosaayo kikyo naye bino mwabituleetera tubyogereko feze ate tubyogerako naye mmwe mwakola ki mmwe mwatulumba ne mubitukola ki ne mubituwa era mmwe abatuvuma aba abakola ki muleke twogere ku nsonga zino ensonga be bakola ki be bazituleetera ate nga abateesa baazo weetuli tujja zikola ki tujja ziteesaako mubine mu bulungi Haji Hajjati twogere ku Hajjati engeri yavayo naga nti teri alumiriza aveeyo famire waji byeyogera si bituufu sina mmanja byapa sirina gwe nali nzibye sina gwe nali nkozeeko ki nawuddagaano ga nti Haji si mugagga abasajja temugwa kuzimba ku ttaka ly'abakazi mujja kutegeera mbwa muba tubasanyusa kisinziira grade ki kwe kiri kati grade ya Suzan kwe kyali ye ne pasita oyinza okwesanga tiyatubuulidde abaani oyinza okwesanga nga bapasita banne bali tebaagala afune Suzan ono balaba ngaofumba obuli obukulu buyinza okuggwawo nga kyebataasa nno oba oliawo bayinza okuba bali tebaagala pasita ayagale Suzan nga kuliko yeetaaga Suzan bayinza okuba oli yeetaagala Suzan ayagale pasita nga kuliko yeetaaga pasita kati olw'okuba nti ye tiyatunnyonnyodde nti abantu bano abali baagala omuwa ssente bagwa mu ttuluba ki emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan awebale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba ndi wano ne Senga Madrin wiiki ebadde mpanvu nnyo naye tugiyiseemu kakano nno tuli wano tuzze twogeremuko ku mboozi Senga nsanyusa okukulaba nange okusanga oli otya ndi bulungi mpozi ggwe sirina mutawaana ndi bulungi amiina gyebaliko emirimu ngikola paka lwegwa okulaba ng'enjuba emala kugwa erimu n'enjiwumula amiina kati wasuukidde ddala nkulaba oli bulungi musiri nnyo bubi kati kusinziira bwe nali luli at least yes amiina bingi ebitambudde yeyi bannange nabadde ndi awo nengera mukyala Makula mukyala Bujingo Suzan Makula n'agamba nti nno bwe yatandika okukwatagana ne pasita Bujingo nga muli gamaze okukuba nti nno beeyagala nga bwe byayogerwa yagambye nti nno waliwo abantu abajja ne batandika okumwogereza omu yali amuwa $50,000 ng'amugamba nti nno ave ku pasita Bujingo amwesonyiwe sente yaleeta ntono naye alime kumufumbirwa $5,000,000 so yo yekka waliwo eyajja n'obuwumbi 3 obuwumbi 3 n'amugamba obuwumbi 3 mbukuwa bw'ova ku pasita Bujingo otamufumbirwa ng'amumuggyako ye pasita Bujingo abebbawo oli aleese ssente oba kifiiriza muleke kati awo kyesemanyi kubanga yagambye nti waaliwo omuntu kati tetumanyi nti nno tetumanyi ono omuntu eyajja yali munnabyabufuzi yali mukazi yali musajja ye nga yeegwanyiza mukyala Makula kati awo kyesimanyi nga gambye nti waliwo omuntu tugenda kwogera ku kintu kino nga tuzimbirako n'abalala bali outside there abantu bangi balina obulamu bwe bayitamu bwe butyo gwandaba atulabye olwaleero nalaba mu comment section nga babuuza bannange I love this lady naye ani ono nze Senga Madrin Nabukeera gemanya nze Sara Madrin Nabukeera gemanya gange bulonda bakuseeti ndi mukyala
omukozi w'emirimu egy'enjawulo, ndi mukyala musuubuzi, ndi mukozi wa TV, ate ndi ssenga w'abaana. Mu nsonga zonna okuva ebweru paka muki. Ate nga n'abasajja abali tubategeeza. Mukyala mufumbo. Wangi. Toli mukyala mufumbo. Ekituufu ndi mukyala mufumbo. Yakolebwa emikolo gyonna egiraga omukyala omuki. Omufumbo. Kale bwentyo bwendi naye nga ku nsonga z'abaana b'obulenzi. Bambi mujje tunyumyemu, temufa nnyo birowoozo mu mayumba, jangu tunyumyemu, jangu kuyambe ku kyona kikutawaanya. Tujja kubanga twogerezeganya. Tuddeyo ku nsonga ya Suzan gy'oyogeddeko. Abantu bangi baggwa mu mukwano. Omuntu ayinza okukukwana leero n'akwagala naye ng'ebweru eno Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Bega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Bega, enamba yange 0756599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri abatakisanyukidde. Omuntu ajja nakukwana naye nga mikwano gy'abali ku bbali tebakyagadde nga tebakyagadde kibasanyusizza. Mu bato basanyusa kisinziira grade ki kwe kiri. Kati grade ya Suzan kwe kyali ye ne pastor. Oyinza okwesanga tiyatubuulidde abaani. Oyinza okwesanga nga bapasita banne bali tebaagala afune Suzan ono. Balaba ng'ofumba buli obukulu buyinza okuggwawo nga kye bataasa nno oba oli awo. Bayinza okuba bali tebaagala pasita ayagale Suzan nga kuliko yeetaaga Suzan. Bayinza okuba oli yeetaagala Suzan ayagale pasita nga kuliko yeetaaga pasita. Kati olw'okuba nti ye tiyatunnyonnyodde nti abantu bano abali baagala omuwa ssente bagwa mu ttuluba ki. Tujja kitambulizaawo naye ng'ate era mayanja abantu bangi womala okwagala omuntu batandika okugamba kigambo tukimanyi nnyo. Buli ayagala omuntu bamugamba abo bagenda kwekyawa, abo tebagenda kwagalana. Abo tebayinza nakumala mwezi nga bali bonna abantu balabyeko nga bagumidde mu bufumbo. Ekigambo ekyo kinenge gye kigumya abaagalana. Oli bw'akikuwandika temugenda kuwangala, ofuba okulaba ng'okikola tujja kuwangala. Gundi yagate tuli wangala kati sijja kukyawa muki muntu ono. Olw'okusinziira bali kye bakola ki kye bakwogerako. Kati oba oli awo nti abantu bangi abalaba abaagalana bano, abantu basinga abatalina babaagala tebaagala baagalana. Abantu abasinga abatalina babaagala tebaagala baagalana. Abatali mu bufumbo tebaagala bafumbo. Yes, abatayagala bafumbo. Era bw'alaba omuntu nga yeetimba nnyo bbaawa, ayogera nnyo ku bbaawa, agamba oyo atijja. Nye naawe mufuna otijje. Teryagaana muntu ng'ofunye omuntu okola ki. Nze ngamba nnyo abantu akatali kabbe amagumba mu mulyango. Ate mba nkukusa ki. Naye abantu ekigambo bakifuukira ekigambo tebajja kwegatta tebajja kubeera tikijja kubeera. Naye ate era kiri mbeera bbiri. Suzan ayinza okuba yakyogedde olwo omuntu wabeera olaga kano kankifa. Abakyala tulinayo ebigambo bye twogera yogeraawo. Oyinza ogamba musajja gwe nno ndabanga ekitagasa naye nze basajja baali bankabira bayitire. Olumu omukyafa abakyala tulina obugambo bwaffe. Akanyigayo ku jjinja. Sigambe nti Suzan oba oli awo ke yakoze eki. Naye wali abali eyo ebweru nga bakakozesa. Oli n'agamba nti siya leero kamukakase nno nze nno gwoliko. Abasajja baali bagala kumpa mmotoka, waliwo ne yaŋŋamba kajjeeti awo neŋŋaana nenfumbirwamu gwe. Ffe bakyala tubaamu n'obugambo bwaffe. Buli lwakomawo ku mulimu akuli abasajja basuka mu 10 abamukwanye. Nga ffe abakyala omusajja ono ayinza okuwangaala naawe n'alaba nga oweddeko. Ne bw'akimanya nti gwe gwamanyire eri yakusuubizza abadde yagulira iPhone 14 ngeri yagenda okwewerayo ka 15 enkya. Kinenge nnyo gye kimulaga nti omuntu wange bakyakola ki? Bakyamwetaaga. Obudde bonna bakola ki? Bamutwala.
Sigane Suzan oba oli awo yakubye ejjinja mu kisaka. Naye nga abakyala ffe obumu obwo buba buzannyo bwaffe tuzannyamu. Kubanga ate gwe munange onoosirika paka dyobere n'omusajja obeera awo ng'amanyi mbu ye yekka yabirimu. Ati omwana wagambira nti nze waliwo yagenda okumpa obuwumbi 3. Obumbi 3 bamugamba nti Pastor Bujingo tomufumbirwa billion 3 tutakwa account. Ne wabeera Mayanja gwe mukazi onaga nti waliwo yagenda okumpa billion 3. Otunootya Mayanja gagwamulina. Atandika okwenyweza munoga nti omuntu ono baali bamutudde mumutwalako wendi siteredde obudde bonna bamukola ki bamutwala naye ng'ate olumu kiyinza okusoboka naye omwali eyo ebweru ayinza okyogera ng'abadde atakula mutwe gwa bba alabe guvuga gutya akuba jinya mu kisaka awulira ekivaayo byobusatu ono nabwo kale laavu abantu balina level kwe basalaavu abantu balina kubasala level ku laavu oli ayinza okubeera eyo agamba nti nze laavu gye nnina ku bba wange oli tayinza kumpa buwumbi 3 ne muvaako naye nno oyo aba afuuse bbaawo taata w'abaana bo bwe mutobye ensi eno ekyo kiwulikika naye ekigambo ekigamba nti gundi bwe yali ankwana gundi bwe yali ankwana gundi yampuga ngamba Mayanja kale tugeze nti waliwo omusajja ali mu kunkwana niwe waliwo ngamba omusajja oyo tugeza n'omwagala kanko billion 3 sanga lwaki sitwa billion 3 omusajja n'olekaawo tozanyisa sente Mayanja bwoto kazi mukakanya ku sente bannange sente ze muli mu kwogerako nga bali mu kukwana bukwanyi pozi nkati ekiyinza okuba wakisomye bubi bwekiri ng'ekigambo kigamba nti ebbanga lyempangadde ne pasita waliwo yavuddeyo n'aŋŋamba mukyawa mpe billion 3 omwana talina kyazaagaza kuba ali olwedde obufumbo bwatambula dda ne laavu weekola ki weeri kigamba nti nno omuntu eyasooka okunkya omuntu eyasooka okuŋŋamba nkya Pastor Bujingo yali ampa miliyoni 50 ezaali ntono owookubiri yali ampa billion 3 billion yes 3 omwana nga alina laavu ya pasita nga bakyekwana bwekwana yes abati yamutakudde ku mutwe kukuba kulya kivaayo mwana ayagala nnyo pasita kwaba ali bali mu kwekwana naye bw'abanga tugambenga tabanga yakubye ejjinja okulaba omukulu ayinza kwogera kiki ekivaayo ayinza kwogera kuba sente ezo akakasente kangimu kangimu nga laavu tennannyikira ate nga n'omusajja gw'otwala si wuwo akyayina gyali obalaabalamu anti Mayanja tali kibinga kubeera namba 2 although nti oyinza okufuuka omuwanguzi musajja n'akyaba mukazi we n'akuwasa naye kati yawangula yes anti kyegamba oyinza okufuuka omuwanguzi naye ku percentage ya 10 tuyikako abasajja abawangulwa bali 20 ekinaana nno osiyinza osigala mu namba ye 2 mwojjidde musajja n'ataleka mukazi we kiba kitegeeza oba towangudde teri mukazi yali agadde kubeera mu namba 2 ffenna abasajja ne tubafunanga bafumbo twagala bave ku bakyala baabwe tubeere mu namba emu teri yali azze kuba mu namba 2 n'aga nti njagala nnyo baleke kukyawa namba emu n'ajja ati ono gwe twogeddeko emabega avuddeyo n'agamba yayagala Haji bwe yazza namba emu yanyiiga Hajjati yayagala nnyo Haji n'akyawa namba emu naye oluvannyuma namba emu bwe yadda Hajjati yanyiiga okitegedde kaakati oba oli awo nti Suzan bwe yali ajjewa pasita yali mu namba 2 namba emu yali akyaliwo lwakuba Mukama yamuyamba n'afuuka muwanguzi ekitatera kulabikalabika tekisangika tata w'abaana atobye ne mukazi we n'ebiralo kulekawo mukazi we najja n'akuwasa maama gaalo n'amusulawo n'abaana najja gaalo n'akwanjula n'akuwasa ekyo kye bagamba nti gye walogera wakulu bantu baliko katonda waabwe baliko katonda waabwe abataliko katonda waabwe balogo kubanga abantu balina katonda waabwe gwe basinzanga ebyabwe abiwulira mangu ne wabayo n'abalala nga balogo kubanga bane bwata katonda okiwulira nnyo sajja si mwangu wakukuula mu maka ge gatobeddemu emyaka n'agasulawo gonna n'ajja ewuwo
Hajjati ngayagala kuzirika. Hajjati ngayagala kuzirika. Tuwagala njagala olunaku olwaleero mu mbozi yange gye bagenda owuliriza bakwano bange abalaba YouTube channel ya Mbozi Muyuggi. Tukitwalenga ekikulu ennyo obutayisa nnyo budde. Yes. Obudde butatuyitako nnyo nga tuswama abasajja b'abandi. Tufumbirwe betusanzeewo. Oba wa boda, oba wa kigaali, oba akola mulimu ki, tumufumbirwe tukole ki? Twezimbe n'oyo obutayisa nnyo budde. Ye nagwo osanze ofumbirwa bufumbizi. Kasaba nga ajja kuwasa. Ne baba avuga kigaali. Ne baba avuga kigaali. Kasitaba nga ndinawo akalimu kakola. Ko akalimu kakola tunyumirwe obuki? Obufumbo. Anti abakyala batya. Obufumbo tebukyanyuma. Abakyala tugenda lwa ssente. Buli lwogenda olw'essente omusajja oyo gw'olaba avuga haliya ye, omusajja oyo alina ekikomera mwakonkono aliko obwannannyini. Omusajja aliko obwannannyini mwana gwe afumbirwa mu myaka 10, mu myaka 22, 23, 24, 25. Togenda kunyumirwa. Ogenda kuzaala abaana nga ne muleeba teri akuwerekedde. Kati omusajja abandi awerekera muleeba. Omusajja abandi ekiyungu ojja kuzaalira mu kiyungu ky'abaana. Mubeere nga mugenze ensambya. Wabeere wamulaba nga yeetala mukwano gwa mukyala we. Tayinza. Kale bw'oba olina ebintu ebyo byoyagala okunyumirwako ng'omwana omuwala, njagala bbanga bwe ndibanzaala mperekereko muleeba, njagala bba wange ambeererewo mu buli mbeera mutwe gunnuma neebakeko ku magulu ge. Noonya atali wuwo. Noonya owuwo. Noonya omusajja omuki? Noonya omusajja owuwo. Omusajja atali wuwo talina budde. Yes. Kubanga oli abasajja nga bende eyo ebweru naye nga balina bakyala baabwe. Nga tulina tujja munyumiza. Nti nno tomusulako wano. Tomutajja kusulawo kuba talina kyakuwoza waka. Talina kyakuwoza waka. Okitegeera. Njagala tufune obulamu obulungi. Ate abasajja bano tubanenya nti benda nnyo. Ninaffe ababafumbirwa ffe bazibu ffe babi. Okitegeera. Tuga abasajja babi. Omusajja omulaba akakati obeera mukoze ne mukyala we ate ogenda okulaba ng'ayongeddeko namba 2 ng'ayongeddeko namba 3 ayongerako binyonyo oba bakazi. Naye senga otugambye omusajja omukyala kasita omusajja abeera ng'akola tufudde oba mulimu ki oba wa kigaali oba asima toyireti abatoyi babayita bapamisa oba mupamisa bezimbe naye ebiseera ebisinga abakyala avuga boda abawa boda kati akola kutoya abamuki mupamisa kati obavunya mupamisa genda n'oyo mukole ki kakati abakyala obuzibu bafunye mu basajja tukole twezimbe ffenna be basajja okumala okufuna ne batajjukira abakyala bebakoze nabo bamala okukola olwo kati bya nnambwayo namasuna beni yabeera nga ayagala nnambwayo mu budde obwo ng'alaba ye sayizi ye ye geegi ye yamujaamu kasita azimba kalina ninawe nabalabye ng'ate beesaana nga beesaana batya Suuna ne Nnambwayo bafaanagana buli omu akoggedde gyali Suuna akoggedde gyali ne Nnambwayo akoggedde gyali kati beetaaga kufuna bufunyi abagatta wamu bwevu babeere wamu kati senga naye nga tudde ku bulabo bakoze bazimbye kalina kalina naatera okuggwa ono alaba ono takyamusaana afunayo embooka empya kati gwe mbooke ati ze gwe gambe bwe buzibu obwo era nalina omuntu omu nagamba jjofule kati awo buzibu bwebujjidde nga mukyala nagamba kati awo tugenda okutiira okuyambako abasajja twezimbe musajja nga mumuzimbe tukole ffenna tubeeko nebyo tuyimirizaawo kati eyo incident ya Suuna yokka ne Nnambwayo essa abakyala bangi emitima nga bw'olaba nti nno eya Haji ne Hajjati nti okukkiriza omukyala omukyala gajja n'abaana be mu maka nakira kiresewo okutya mu basajja ate muli batiitiizi butiitiizi gwe bagambye nti nno enkula ya Hajjati yenkula y'omulala muwase abakazi n'abaana baabwe abakazi bafaanagana mitima muleke ate kulekawo bakazi abaana be mutukwasa bemutusibako mutubakutte mugule kamera muzisse mu nnyumba bakwayiriza okukwata bwewala omukazi aze n'abaana ng'oweetaaga omukazi oyo kubaffe abakazi okumpasa olina kwagala baana bange osooka yita ero mu baana bw'oyagala nange nensooka mmanya nti onneetaaga mbanjagadde baana ze mbanjagadde muntu gula kamera ogise mu kisenge ky'abaana tojja kukyogera nti oyagadde muntu omuntu mwagale n'ebibi bye mugenda kutwagala
n'emigugu gyaffe mujagaliremu tewali kyakola naye ng'abakyala mbakubiriza kale nze kino kino ekya omanyinza omu kuba tannateesa ku nsonga ya Hajjati oyo nateesa ku bino byezze byakola okugeza nti omusajja namugyeko ekyapa ono namugyeko kino neŋŋamba abibajjako ati afe abasajja nga batulema okubbako ebintu ebyo alabika aloga baloge kye naggambe kye nateesako naye nga sinateesa kasonga kano nga nekirera era nga sande wedde kyanteesesaako ke kano bagamba balamu kye bavaayo nga boogera akola bw'ati aginamuwerawo nasibajja ova mukumira n'amuwa akakadde n'amuwa miliyoni 2 n'amuwa bitya okitegeera neŋŋamba nti omuwala yalibanga yakwata muki muhaji naye kuteesa ku nsonga era abantu bakusembye ku kintu ky'eddogo ekyo ayinza okuba yamukwatamu kituufu musajja tali yekka oyo entegeera ya haji ebuusibwabuusibwa ku bibize bimukolebwa kusinziira ku famire ye si ku ffe betwogera abula ku famire ye beekola ki byeyogera ffe tubimanyi naye okusinza ku famire byeyogera ffe tukakasa nti kiyinza okuba nga kirimu ki obwezigoolo mbadde nkugamba wali we tubadde nti obadde ngamba awo ekyabakyalo gamba nti tugenda kulekera okufumbirwa abasajja bano wawe twezimba tukola bwe tuti anti ogenda kusangayo neyakola edda otuule mu bufumbo ng'olyawo sigalo we olinga mupaka so omanyirwa okuva ku makya paka enjuba bwegwa abasajja abagagga bamanyiira gwosanze n'ebintu bye nakugamba omusajja omugagga ogenda mubuuza nti wava kunoonya ssente omanyi gyazijja toyina ntandikwa woomumanyirira wasabye emitwalo 5 gali ku mmeeza taliiwo tajja kudda ne munowo gwomanyidde ebbanga bwe mutambudde abo birosola omubuuza nti ani olagawo era n'ayitaba n'agamba gyakola ki tulaba abamu bamanyira bibatubye nabo okitegeera naye kati imagine omusajja gwosanze n'obugagga bwe nze nakula nti ennyo osanga obugagga bw'omusajja awo ne mbuyingiramu nga ngamba njala mukwano gwange tukole fembi mukama atukwatireko teri mukazi musajja goyinza sanga nga mwavu mukazi gwe ng'oli wa mukisa okujjako nga muyina ebisiraani bye muganye okujja tubinaabe omukazi yenna buli omuwasa emyaka 5 nga teweeyongerako kwata omukazi oyo omugobe muzzeeyo ewaabwe wasa omulala emyaka egi emyaka 5 omukazi yenna olina okulaba nga omusajja we yeeyongeddeko emyaka 5 ebyo byabanga byadda abakazi bwe tutalina maanyi gayongerako kasente oba kukola oba kola ki oba kwezimba kuyambako omusajja kwezimba naye saasira omwana wa munno akwasiza emyaka 5 muli ku booda gyavuga ya mukama we emyaka 5 giweddeko nga temusondanga nazigula booda yammwe mukazi gwe wenoonye bw'oba tobbangozza wammwe olina ekisiraani n'aba ku ddagala n'aba ku ddagala omukazi yenna abavubuka abali eyo ebweru tokkiriza okuwangana n'omukazi emyaka 5 nga byogoba bye bigaana okuyitamu ddiiro ezo tezikutuka ebiyo bye ebifa gwokola buli kimu n'ogamba nti kaŋŋume ate muzaalemu abaana mukaddiwe n'oyo ogenda kadiira mu bwavu anti abasajja emikisa gyabwe giri mu magulu g'abakazi aishwa omukazi ogwosula naye alina ekizibu ogenda kwava abakazi olwaleero omusajja gwawe oba ogenda kugoba ddiiro ng'oyagala ekutuka embeera eyise wiiki ziweddeko zitambula naye buli kyogoba kiganye keero yambale mu kapale ka mukazi wo ne watatakoozezza olukajjamu bwe ppa naawe keeteekemu olasegazendeka bwe kiri akapale olukajjamu bwe ppa naawe kakole ki kenaanike nga tannakooza kakole ki kachaddugala ne bakaba kaddugala kale bw'oba otya akaddugala naye segulo mulete tukyafuna nnyo bakazi bakyafu tulina zi pantliners ziliners ezo zetuteeka mu bupale zituyambako nnyo abakyala abalina kiyiira kiwaabwe naggwera omwo agenda okujjamu nika ng'eri kiriini kakati temutya olukagira bw'ati keewe n'ateeka wali kajjeewo enkya kenderamu ku mulimu naye senga ojja kulaba ssente z'oyoola obupale obwo bwa mukisa naye senga gwe obupale bwa mukisa lwaki olowooza nti empale y'omunda ey'omusajja ne bw'aba afudde nga temulina nkumbi ye muziika kati bwe batentuuka kuba nyiza okubeera n'ekikyala nga kimmami kukuusa nga nze ndi kasajja katono bweti nga abitex abitex gyambale gisibeeko labbabandi era gisibeeko akawuzi enywerere muli bweti ate si yategeka enkuuka yambala empale ya mukyala
wa Abitex sibako oluwuzi bwoti ebbanga lino lyomaze ng'otegeka enkuuka olaba abantu abanaayika mu nkuuka emikisa gijja emiyitirivu singa ekyo ngamba dde sikimanyi obufu obupale effe bitundu kyekyama kyaffe kino kijjudde emikisa era bw'olaba omwami takifuniramu mukisa nga bwe yeegatta nawe bw'agenda okukola sente zirabika mukyala gwo weenoonye weezuule obulungi bw'omukazi si figa si ndabika si bulungi bwe tulabika si ki wabula fa obukazi obulungi bw'omukazi buba munda senga biki bye bakufunyemu ebbanga lye bawangadde naawe kikyogattako nagamba laaveeyo gye mulowooza sex n'ebira biri awo ewaddako n'ebino bikulu nawulira ebigambo bino babituufu nabyo era bimbuulira mbu omwami singa obeera n'omukyala bino simanya bino omwagaddeko biki naye muno tamuwayo kasente munaddira ekibatu kino naye n'agibabula oluyi ng'atudde mu mulyango bulungi mbu obwavu buyinza okukutta n'ebizibu naye awo singa atakuwadde mukyala bana abakazi ewaka azadde abaana akulabiridde akaaba buli lunaku tomufaako naye n'amala yeegatta naawe n'atanaaba nadda mulyango nebambamu bulungi n'agibabula oluyi bwe bappa nga bw'akaaba lwaki wansala gwe bw'agyogerera ebingi taata gundi agambye gundi Fredkizi tagambye agenda takoze bw'ati okitegeera nakukola ki siri mukyala ng'abalala kubanga eriyo emikolo mingi egikolwa okufuuka omukyala kati engeri gye tugendako ntukyalira n'ensiko eyo ne tugendayokko obwo obwannaalongo bayita obwannaalongo ne tubufuna muffe abakyala tufuna bufune ng'abakyala tulina amaanyi mangi ag'okusiba n'okukola ki n'okusumulula fe abakyala okitegeera so lwakuba nti abakyala nti ekyokukola tukola ki tetukimanyi naye omukyala amanyi obulungi ekyokukola sijja lalula bakazi bammwe kubeera awo mukazi abasajja mukabireeyo kambalekendeke baba balalulira naye ng'ekyamazima omukyala yenna asobola okukunywereza awantu wano mukama yakolawo ebirungo byonna n'abikola waliwo obugagga bw'omusajja waliwo obusibe bw'omusajja waliwo obusumuluzi bw'omusajja ewantu wamu wano mu paati gye baateeka gye tuli mu kunyigiriza erina ebirungi era olyayo akaaba gwagizunza mitala Masaka Mbale Fort Portal Kasese Jinja ggulu ng'ogigabula eyo ebisiraani gw'obyeyolera osobola ogiyolera ebisiraani ebyetaaga onaabira mu kiyira ng'ogigabula buli musajja alina empewo zeewaabwe buli wabeera naawe nga muhavinga sex ebisiraani byakulekera nfofoolo ate nawe omusajja gy'okoma okwenda banasajja abanoonya ssente abakutwagala okutula ddiiro oyinza okubayagala kutula ddiiro ebbanga ly'omala ng'oyenda mu bantu ab'enjawulo mwe mujjira ow'ekisiraani by'obadde ogoba ne bikola ki ebigaana kyovula bagamba abasajja bw'oba oyina ddiiro gy'oyagala okukutula ng'oli musajja mufumbo sooka oyimirire ne mukyalawo abalabo n'abebbali sooka okole ki sooka obate ddiiro nemala okuyitamu ate era bwe muba musola nammwe okuva kwegatta muba temwesigaŋŋana tewesiga mukazi wo ntayinza okuba ayenda sooka omwereke osooka okugusa ky'olina okukola ki muteemukko osooka okugusa ddiiro wano waliwo obusibe bungi ekkomera liri wano we mwagala we mutava we munyumirwa okufa we muyayaanira we musula we musiiba abamu mukeerawo kyankya waliwo ebizibu nfofoolo naye abasajja temukola ki temumanyi kati wano wayinza okuba omwana yabadde awo jjo ng'aŋŋambaawo n'aŋŋamba nti Salamadrini nkubuulire teri kibonyaabonya Haaji sumbuusa ya nsonda 3 yebonyaabonya Haaji yokka ye mutawaanya okitegedde sumbuusa nsonda ezi 3 anti singa seyeegomba sumbuusa ya nsonda 3 singa abonaabonera ki singa ali mirembe ki okitegeera so kati bwe tumanya nti ebintu ebisinga otunyiga ffenna biri wano twetereeze anti wano abantu baazika emmotoka abantu baazika biki naye teri yali agamba nti kankuwe mukazi wange wiiki tewali n'omu okitegedde kakati bwe kiba tekisoboka muwala gwe weewe valiyu wetekemu webalirire weteekemu omuwendo weseeko omuwendo nti ngenda kwagala gundi yadde mwavu naye ye wange mukama amumpeeremu omukisa fe abakyala omwami wafuluma bw'ati omukisa gw'omusabira dda asitudde akaveera ekikolimo by'omukolimira dda nga bw'ali
okitegeera basajja muyigosanyisa ku bakyala bamwe omukisa gw'osaba ng'omwami agenda buli lunaku gwe gumuwerekera essala embi z'omusabira zimukwata okitegeera kubanga abasajja bano bafiidinga ku mabeere gaffe abasajja abasinga balinga baana ewaka ojja kulaba omusajja nga bwadda baba having a sex ayonkako ng'omwami ewaka okitegeera naye ebyo byonna babyerabira mbu olw'okuba bo bali waggulu waffe omwana abaana banalye bayonse ng'era nkyaliko ebyo ate leka kuba mulalu mu butonde bw'omukyala ozadde abaana bana bonna baliyonse buli mwana azze ayonse ne bw'aba ayonsezza abaana nange era nga nkyali okwo ne bw'ayonsa abaana 10 abawala n'abalenzi ng'era nkyali ku ebyo ebbeere ly'omukyala lyonna lisigala liri mu fiiringi okitegeera ebbeere teriba na fiiringi nga bebi aliyonka omwana gw'ozadde naliyonkanga nga likyali ttutu abaana balisudde ate kati abawasizza abazaddeko omuntu awasa omukazi wanzaala 6 kakati ate ayonke ki naye agenda anoonya ttutu aliyonka eri ajje yegatta eno ojja kuyonka eryo lyolina ssebo oyagala toyagala lyeririyo ate no waliyo amabi vagana agafa agayina ennyama ne waliwo abalina buno obuliba nkakulukuse kali eno wansi ojja kabaka kekakwewaka tojja gaana yewuwo gwe wawasa ate onogenda oyonke wanneibodde wegatta ewuwo okitegeera wano ewuwo wano woyina emirembe era wejja okukola ki kyova olaba abaana ennaku zino bagagulira empeke bagawadde empeke naye tetumanyi gye tunaakoma waliwo omuko omunene ebbeere ennaku zino nkugambye naye omusajja ekiko ekyo mbaagadde ate n'okwata akasendekolo nga nkawadde mukyala agenda ositula ebbeere genda ositula akabina genda okola ebitundu by'ekyama bikuba empiso ettama libulukuka editi naye senga gobadde naye nga lyayabise maama senga gobadde n'abayimbi abo lwema namakulu ono kiki bina lyajja buzi obeera nade tusuubu waliwo okwagalwa omuyinza okwagalwa n'ofuna akabina mulema ono obubina obukola tebusobola nnyo okutunula nnyo nga bw'alema yalireeteddeko hiipu yaligambye bakikole kikole muno omuntu gwe babuusa amaaso ayinza okuba nga yeewaawo waali awo kubanga ebbeere lyakoze bwe liti kulema liri waggulu manisi ne bakwetegereza liri waggulu liti omuntu gwe batungiddeko akagoye ku siteegi mu kivulu kya kamiliyoni nkugambye ali bulala omukulu yaga nti asijja kuyonka wanneyiba nekyala kyamaanyi naye n'omukulu oyo kyakulabirako eggwanga akumye omuntu we omuntu amukumye bulungi yaga sijja kuyonka ngeri njala yonka wano ebbeere twagenze okulaga liko pyu mutima gwa mbogo bana bameka bana basatu si batano saga n'enseno batano kali naye gwe oli eyo ebitundu by'ekyama biyiise ebbeere liyiise amatama gayiise buli kimu okiyiyeyiye ku myaka 3 okitegeera biyiseeyise ku myaka 3 tolaba na bw'obizza ate nga mukama yatuwa omukisa ffe abakazi ebitundu byeffe ebisinga biddawo ebbeere lino bw'olaba terizze gulanga kanayiti oyambalyengamu kanayiti nga kali situlasitula bwe bati omwana w'omusajja atuuka okuyonka omuweko kanywantu ompola baleke tugeyanya abasajja nti ali liri kulukuse okitegeera bayonkerengako kanywantu mpola kakati bino ebitundu by'ekyamafu abakyala biddawo oba binanga biyiseyise nkubira tubizzeewo amatama gaddawo bulungi wagaweddeko onagamba ebimalawo amatama si kirala bano basajja betufumbirwa batwonoona oba betwendako ennyo naddala enjuuya gye tuyuuyamu amagulu ogajja wano ogazambaala ogaza fotipotulo mukyala lwaki toyiike matama mwosangira abakola bati mwosangira awujja alinga akuba empi nange tubonyebonye emboozi y'abantu bakulu emboozi yaffe tera wabaana abato tusabika naye byabakulu abato mutwerese nolaba nga amatama nosanga nga agakoze galigayo
wenoma ogudde mu olina oluwonko wansi eyo onyumira ngoye naye ng'oluwonko lukuli bubi ng'oluwonko lukuli bubi jangu tuze amatama gaffe bulungi gakole ki gaterere ate kirabasakazi abasinga ekibawomogola amatama olumu ne gayiika ng'ogyeko abalala n'entyaba y'enkweno gwe wava eri n'olyoka ogenda sengawo teyawulula buwuluzi sengawo teyagamba nti abakola bwe bati babika bubisi bwe bati bwe wagira oti wenna n'okola ki byonna oli eyo oyina ebintu byomanza nenasyanze emiguwa gisiba n'ente ku ggaali osiba n'ente ku ggaali naye wano pooki wakola ki wagitta tokyalabika bulungi weetereze bagenda baga ntwetaaga kigaaga ebikago bimanyi bino byeba mu kyalo so binako byameranga kiba kigazigaziwe ebintu biringo ekigago bakivaamu obutu bulinga bijanja bulinga ebijanjalo olumukikulira ku muti ne kiranda ati omuntu yena yaleetaaze ekigaga ekyo bakizabuzza bati muva gye muwulula bwe muti n'ennyindo yonna ne mugibuusaako wano ne watudde feeling ku nnyindo waggulu awo era walina okuzanyisibwa left right wansi waggulu awo ku nnyindo n'abaana nabeza nnyindo zennyini bazikoze eki bazimazeeko senga nga tolekera okumaliriza emboozi y'olwaleero njagala kuleka ogenda ate emirimu emirala ensonga za sheik twabogeddeko just twabalese nga kyakulabirako naye ensonga zaabwe wiiki eno nga bwe zitambudde kubanga ennaku z'omwezi 30 ajja mu mwezi guno bamuleta mu kkooti omulundi ogenda okusookera ddala naye era mu kujja mu kkooti ebyogerwa bikyali bingi era bingi ebiri awo bingi ebivuddeyo wavudde n'omusajja woli yasooka okujja mu kkooti agamba nti amaze emyaka 8 ng'Hajjati yatwala ebyapa bye Hajjati yabitwala kyokka Hajjati yavuddeyo era wiiki eno nga Hajjati tanaba kuvaayo n'agamba nti wabe waavaayo agambe nti yatwala ekintu kye oba alita obujulizi bwonna omwami n'abuukayo wajja okuzigira naye yabuuseeyo omwami yavuddeyo n'agamba nze ebyange Hajjati wagenda nabyo naye olw'okuba nti bagamba ensonga z'abaga ntosaayo kikyo naye bino mwabituleetera tubyogereko feze ate tubyogerako naye mwe mwakola ki mwe mwatulumba ne mubitukola ki ne mubituwa era mmwe abatuvuma aba abakola ki muleke twogere ku nsonga zino ensonga be bakola ki be bazituleetera ate ng'abateesa baazo weetuli tujja zikola ki tujja ziteesaako mubine mu bulungi Haji Hajjati twogere ku Hajjati engeri yavayo naga nti teri alumiriza aveeyo famire waji byeyogera si bituufu sina mmanja byapa sirina gwe nali nzibye sina gwe nali nkozeeko ki nawuddagaano ga nti Haji si mugagga abasajja temugwa kuzimba ku ttaka ly'abakazi mujja kutegeera mbwa mmwe anti ekyo watugambye tukole ffenna twezimbe nagambako nti ettaka bwe muba mukolamu embito olina kubaako na mukono ne musajjawo kubaako na mukono muyina okuba n'emikono ku ndagaano babiri ogenda ozimbewo ettaka lyenninako endagaano zo obw'omusaala lwaki ojja olizimbeko oba abasajja musiriwalira kiwa mayanja naali bakyuse ne mbaamu omusajja ewiiki ne manya ekibatabulira mu magulu omwo bwe kuba kuzimba tuzimbeko ero ffenali tulinako omukono toyinaako omukono ki ekikuleeta ozimbe ku ttaka lya saala okitegeera era nze bwona ozimbako njaga taleetanga yadde bbulooka ononkola ki ng'ettaka lyange tolina kyakunkola ate mmwe basajja mmwe temulowooza nti mukazi afuna oluto n'akuzaalirayo aba akwagala ennyo muddemu amagezi abantu bazaalira ddala nga bambega omukazi najja okuzaala ewo naye nga mbega nga talina nakyakwagaza n'akuzaalamu omwana naye nga talina kyomugamba n'omwana n'amuzaala naye ng'azaalira byabugagga byo byasanze awo nabagamba nti laavu gye tulimu mugitegeere bulungi tuli mu bigendererwa okwegatta kwammwe n'ebirala biri mu nnamba 4 kati omuntu akikwata ebbanga lye mbasomesereza mugenda kubonaabona nnyo balenzi bange ate mugyewo obusiru kiki ekikuteresa omukazi ebyapa kwatalina kiwandiiko senga ebyobugagga ebyapa byange mbikutempadde mama w'abaana gwennamu abaana bana babiri anti obimpadde naye wakati wange naawe raava etambula etya nkwongerako oba nkumalawo bumazi ebintu bino mubyawule omuntu muterese ng'olaba nina kyenkwongeddeko oba nkutoolako butoozi omuntu akutoolako omuterese oti ebyapa byayongera akutoolereko ddala
okitegeera ku nsonga Hajjati yavuddeyo n'agamba nti wabeewo avaayo agambe nti oba amubanja tata abaana be yavuddeyo n'amugamba amubanja okitegeera naye nga abantu bakyakomplainingira ddala bagamba ensonga ya Hajjati ono okubanga byazaatwala nga si bibye bantu bagyesunze balejje n'akoma naye baagala nnyo n'okumanya asatu kiki ekivuddeko ennaku z'omwezi asatu kyakigenda okuvaayo yalya teyalya okitegedde kubanga byonna tubyogera sonya yatwala ebyapa yakola ki naye ennaku z'omwezi asatu kuliko ekibuzo kyoleese yabaloga n'abawunza babba byonna tubyogedde naye nga bano abaloge abe bawunga ne bagaba ebyapa nga tebategedde bano abaloge be abawunga ne bazimba ku ttaka lye nga tebamanyi nti ettaka si lyabwe nga tubatadde ebbali asatu tulinze kumanya yalya teyalya naye bannanga Hajjati n'amala munnanga teyalya Hajjati ogenda kutukolera eggulire bebi anti Hajjati ogenda kukakasa munne n'amala abeera nga teyalya Hajjati saba nnyo bikomewo nga yalya ate bw'aba nga yalya bw'aba nga leka tabadde bawuliriza tebafudde bufi ate kati bw'aba yalya nabo babadde bawuliriza ako kanguwa bano abawakana nti teyalya ate basula n'omwana bo baaliyo bajja kufuna we beekwekakweka mpola ekijja kuyita mpolampola ate bo baaliyo obujulizi bundize ekyo kyangu naye gwe yaleeta eggulire n'otugamba yalya uno yalya naye bw'anaaba teyalya uno yalya nga talidde onootuwulira anti ogenda kulaba nga sayidi n'ezeeno ziyise zeegasse kuli bali bakuvumiddeko ewiiki namba nga bakuvuma ewiiki ogimanyi eya social media erimu akaliro saba ate kati yawo najja nga Haji teyalya waffe tulinze kumanya yalya teyalya kuba bw'aba yali omwana bw'aba muli nga muli wa bwana buto abonolezebwe ekyo kinene nnyo akomererwe naye bw'aba teyalya olaba gino emisango gyonna bwe gigenda okujja nazimba kalina ku ttaka lyo n'ogamba sina kyenkola wankozesa kino nokola bwoti wagenda n'ebyapa byange ekyekye ogenda kulaba omwana wattu ng'empewo ze waabwe zamunaanulayo najja yeewaabira asibwe Hajjati nga yanoonya bwe bamukola ki bwe bamusiba omanyi waliwo ebintu ebyeyitiikiriza ng'olina enfuyiriza ekutambulirako ng'oyo yakkomera gwe wennyini ne weereeta bakusibe singa aba teyalya yaba yeyeereeta asibwe okitegedde byebyange kale toyanzeege mbadde ne Ssenga Madrin byetwogedde olunaku lwaliro byebyo tutemyetemye mu bingi ensonga z'amaka tuzeetoolodde tukonako ewa Haji tubadde tuyinza kuyitawo ewa Haji ne Hajjati nawo tukonyeewo n'ebirala byonna kale mutulinde wiiki ejja tujja kuba tugenda okubaleetera ensonga endala Ssenga yeyewayo naga nti Geoffrey Mayanja katutuule nga abantu tukole ki tunyumyemu ebinaabazimba omundi gumu abantu babuulire ebibayamba naddala mu maka side eyo nenga Ssenga Madrin abeerako ku TV era bwe nvaano ngenda mu program kadongo kamu ebaako 11 paka emu eyakawungeezi ate nga nze mwogezi wa association etwala abayimba akadongo kamu mugwa nze pyala omulonde ate nga nze chairperson wa bapresenters eggwanga lyonna Uganda nange gwotwala tokola kadongo kamu abeegattira mukeke presenters association nze chairperson waabwe emyaka nno kati bankuumidde mu ntebe ono sitambuza gwakutaano gatota wafuusa oli owokontiko wama ku 0752724 munkubire twogere ku nsonga zonna kasaziba z'amaka ate era nga mbagamba nti bannabukalu abatagenda kyalira nsiko abaagala okwongera ebbugumu mugiryembaata gegiryembaata awulire ebbugumu liganye ate ng'ekimalamu ebbugumu infection eritwala n'abaami supamu zezo ze batuyiwamu
zitwala ebbugumu mugiri embaata mujje tulabeko kye tukola ki kye twekolera ate bwonkubirako nja kubuulira bw'oba tonoonya mwana butya bwe weewala spams ezo nga tonoonya mwana ako naye bajja anaaba azze mu inbox yange alina byaŋŋamba ako nja kamuweera bwereere kale senga katukuleka ogenda okole toyanze subscribinga ate namba okusubscribinga tuli nga tutambulira wamu nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tukusibudde. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens.